Mubagunde odda mukyali wano. Kye nabagambye kye mutaawulidde kiki? Mukyakola ki wano? Mbuuza mukola ki? Mayenjo tusaba tusonyiwa. Ani yeetonda kumanyi? Fenna. Mpulira bulungi kivudde mukama kange. Tewali. Munviire mugende. Yogerako naye. Mayenjo tusaba tusonyiwa. Malirize byenkola. Temwina kye mugamba. Aye nze awo sibaagala wa. Anti fa abadde bagamba nti tusaba tusonyiwa. Ono gwamwogerera. Anti saakusonyiwa. We musaba basonyiwa gwe nani? Nange anti. Gwe nabadde nagobye ng'ate ndi serious. Anti sonyiwa. Kano wadde weesibako waaki? Ye yakuleeta wano. Obadde weesibako waaki? Ono nogwolaba ono naye alina ebizinga ebyamuleeta wano. Tolowooza nti ali bulungi nnyo. Golowooza ali bulungi nnyo tamanyi gye yava. Omanyi bye yaleka akoze ewuwe. Mayenjo naawe. Kakunyumizanga. Gwe bye waleka okoze ewuwe byayagala okusiga ono omwana. Muno omwana n'omusanga alina empisa nga buli kimu akikola. Bwe biba byakulema ewuwo wano babikola. Wano babikola munnange. Wanoba, okimanyi nti yanoba? Wanoba nosobola onobere wa muganda wo. Kakati nnyabo. Wano tebanoberawo nga tebalina kye bakola. Bwe biba byakulema okukola ewuwo wano olina obbikola. Nze sagala kundirako lugezigezi lwolwo. Kati muganda wo taliiwo. Nfuna gy'osula. Obadde ondeetako amampaati. Funa gy'osula. Mayenjo tusaba tusonyiwa. N'omutunuulira mu tusaba tusonyiwa. Abula engeri gye mmaze okulya emmere ebintu biri mu nju biddugala. Kati mwekwatekwate buli omu afune gwakola. Anti mwagala basonyiwa. Enga binjo inzuka bamaze wiiki. Obuntu dakiika budakiika tuba tubumaze. Tugenda bwangu naye enjala. Nkana okuleka katumale bantu abo baanakwatibwa ku kisa. Abula anti nkubuli. Ondetedde obuzibu bw'amaanyi nnyo. Nawe kati bino obuntu butono nnyo. Ono mukazi tomanyi. Olugero lw'omukazi ngenda mudda wabona agenda ozagenda kumpisa ati. Naawe ajja kusonyiwa. Kati atolooza ayinza okubonyaabonya gwe linda kugomanyi kyendi mu kubala. Obala ki nnyabo? Okibalira wano? Nedda nze sibiriimu. Nawe obibaddemu. Sibiriimu. Obibaddemu. Ndowooza mwagala mbaddemu luutu.
ate ku luno oluto eba ya serious biki byobala buli gita njogera naawe Mayenjo mbadde nkyayoza bintu. nkuwulidde ogamba olina byobala obadde obala biki Anti mbadde ndi mugamba nti kati tumaliza ayenda ebintu tubala ate ebiddako. nakano gikyagambye iye kyembaako kyenzuula owulira gwe nakanwagi iye anti kyembaako kyenzuula bwenti anti tewali omugugu ogenda kugusanga wano wavwe n'ogwoyo ndaba teyajja na bingi ebijja kummenya anti tonesiga mubibale nga sikyakwesigirako ddala totawaana Kati n'okwogera twogerera mu nkukutu. nga omukazi mukalamu olwante saagala kudda waffe mu kyalo Naye tulina gy'oba tuli mutiitiizi nnyo. bino ebintu ebyeyongera nze anti nkuwaayo naye nakano wajo njagazaaki emicungwa gye nkugambye okukamula gy'oliko gy'olya mbadde ndyako jasi katono gye nagambye okukamula wagimaze anti enjala ennuma kuba ggulo sina kyenaalidde ngenda gyekamulira ogeza n'ogikwatako ate obaye nkugamba okukola ebyange tobikola kati male nkamule ero nsaba onyi sigenda buku kambyekamuliremu kalye nafa njala nyambadde mu bulakalisi yakoze ati omusajja ono anjagaza ati nakanwange okuva ku makya ayogeddeko ne anko nga meeyogedde naye nti okimanyi teyasuzibwa kubadde okimanyi ekyo okuva eggulo we yadduse emisinde n'agenda n'aleka wano emmere tannadda sigwe wamugobye naye anti saabadde mu nju wano nagenza ofuluma nga simulaba naye munyinyini wasose n'ofuluma n'onzirukako nabadde ngenze mukunoonyezaako we nagenza omukunoonyeza akategwe n'omala n'onvumirayo bunvumizi kati wamunoonyeza wamulabi tewampisa eyo essimu nzikuba teziyitamu oba yakkooye yakoze eki nadda ngambako obugambi osanga gwalina omukisa kwatogezeeko olabe nze wangana okwogera ne anko kati akuba essimu weeyitamu ogimpe nze njogere naye mita 7 eyo essimu eriko anko sembeza eri eri wangamba mita 7 kati ate oyagala musemberere n'essimu teriiko muleke tekisoboka teyasuze waka bulijjo mumuleka teyasuze waka neera mumuleka ensirike ne leero buzibe tolina gy'omanyi gy'asiiba eyo naye anti ze mbeera ddi anko ono mukwano gwe gwe yagamba gwakola naye mu kibuga asulawo nze mboozi bwe mubeera munyumya ng'ongobawo simanyi ye buli kimu ng'okivaamu nakanwali nyamba ontwale w'omukwano gw'oyo omusajja bannange tugende simanyiiyo gy'abeera nakanwali buli kimu waki okindekera nati oŋŋanya tata oyagala akomewo mwagala kyobeera nadde ngenda munoonya naye gwe omuŋŋanya buli kiseera kati nkukkiriza tugende tumunoonya nedda awo walina obeerawo obukwakulizo nga kimaama mpoziko bw'abeera nga ngenda kwongeza omusaala
Ogenda kunyongeza n'ebirala. Kati tugende. N'ekirala. Kiki? Bw'aba ng'akomyewo waneno ng'onzikiriza okujja ne mu kisenge. Ate mu kisenge oyagalayo ki? Bw'onaddamu obulanganye. Kati bw'onaddamu obulango onaaba omanyiyo gy'ali. Nga omunoonyeza mu kisenge. Mbeere nga njija onjagaza ki? Kati awo simanyi gy'ali. Okomyewo? Njagenda ku mulimu naye Betty aliwa? Betty? Yafulumye andese mu kitanda nebaza tata. Betty yangambe yafunye omulimu. Yagenze kukola, yafunye omulimu mu restaurant awo. Nga teyaŋŋambye. Yabadde ajja kugamba naye yagambye wadde okyebasa ajja kugamba kyekanga akomyewo. Yafunye omulimu. Kati andese awo simutegedde. Ate wadde oyagala ki? Kati gwe abajja. Gwe abajja nga sinagenda njagala ogitutereze wano. Mpitaako yanguwa. Kikyate. Kanze kanjira mbeera wano ebweru. Jangu obazizo. Nedda tataddodo. Nze saagala kuyingira. Kale kati kankoleko nno kati kaŋŋende. Genda ku mulimu. Ebisigadde nja bikola. Genda ku mulimu ebisigadde nja bikola ng'ogenze. Kale Betty mugambe. Nja kudda mulabe. Nguno musajja badde ki? Oli mulalu? Nja kukuba teke gwe. Ola computer mmere. Wena oli munene oli nganvubu. Oza sobola kulyawo. Alo, gwe nja kulinnya. Mpita mmere. Gasiya. Saka kumanyira manya nsobola mulyawo nze ne muvuvungana. Sanyisa okulaba ssebo. Aladde ssebo. Siyotera ssebo. Abewaka. Oli bulungi? Gyebaleko. Gyebale ng'olina empisa. Naye kugamba mbadde embuze. Betty yandagiridde naye ng'omanyi bino ebintu bino naawe. Wali obukuubo bonna obukamyala. Kugamba era sikitegedde bulungi. Engambye luza ngambye kugina emizigo. Nange yenze Betty. Naye oli mulala. Naye ekirenzi kyanakyo kirenzi kiri awo kisejjirinya. Kisejjirinya? Kito kiringa myezi 8 myezi 9. Jangu laba oba yono Betty. Aliwo. Jangu eno olabe. Ewa. Kubanga nange nze Betty ate ogamba Baby jangu. Nonya mumanyi. Jangu. Mugambe Betty ajje mulabire ku mulyango wano. Toyingiddeeko. Lwaki lya amazzi nawe jangu olabe. Wange mumanyi. Owa Betty jali mugamba ajje kale mulabeko. Mpitira Betty kambere bano amazzi gato wano ku baraza. Nange. Mwami nkunyingi. Banaenga tusanyiza okulaba. Nabuze. Nonya olubandagiriddde omanyi nawe emigundi gino emizigo nga bw'ogiraba nawe kwegamba nga mbuze bannaye. Banaye wategedde otya eno? Betty yandagiridde naye maama okutuuka wano. Banaye tusanyiza okulaba. Emotoka yange yeeriseefu. Emotoka yange gyenjirese wali eri bulungi. Tujja biraba ebyo nabe banaenga tusanyiza okulaba. Eno nedda tewajjika. Esente zemuwala akyajja eno yonna. Tusanyiza okulaba bannange. Kale okusanyuka kunaabaawo naye Betty yaliwa. Betty yagenze ku mulimu. Akyatya. Yafunye omulimu munnange. Zemwa tezimumala. Bannange. Kati omwana yamuleseewa. Omwana yamundekedde ate nze siina kyenkula mbeerawo wano okulabirira mwana. Muwa buli wiiki. Sente z'omwana bimulabirira kati ate yafunye omulimu gwaki. Ebyo by'otuweereza tusiima.
temusiima lwaki tali ewaka wano wenjidde essaawa eno yaŋŋambye gye nzije ewaka gyali naye toyomba yagenze kukola siyomba naye bibaawo Beti naye balina n'ebbanga mbuzaabuza ndagirira Beti gy'oli nzije ndabe ku mwana Beti tandagirirayo kase amaze n'akulagirira kati ate nze waali nanti yagenze ku mulimu ajja kudda oba osobola waali mugumiikiriza bannange esimu yange njerabidde mu mmotoka Beti ono nandimikubiddeko eno essaawa ajja kudda mugumiikirizeeko kati landiroodi akola atya landiroodi si mubi yasaba emitwalo 3 naye ennyumba ey'emitwalo 3 yeeno munange ebintu byeno mu nkere obimanyi zeeze ennyumba zaayo mu nkere ekyalo bakiyita nkere oba zone ekyalo kyo bakiyita nkere kale kati yawadde agambye nti nja kuyitawo neyadde taŋŋambye kyobola era neewunyiza okulaba naye Beti oyo obuyaaye kikyate buyaaye kimuganda wange si muyaaye naawe akyuse osaba ku mazzi gaago Beti akyuse nnyo alimba siyinza tambula nnyo n'ebbanga sintamanya n'ebbanga Beti mugumiikirizeeko nno kati yabadde agambye nti nzija kubanga nakulekera sente ngende nkola ebyange Beti oyo kati omanyi kye tuba tukola mwami nkulu ye omwana ye omwana yeebase naye omwana gyali mulungi kale omwana tosobola muzuukusa najja ne mumulabako bannange ojja mulaba olulala woona dda oli omwana wo kale kegamba badde ojja mumpeera zino ssente iye mugambe kwe naatandikira kale sebo tweyanziza nnyo tweyanzeege naye mugambe abeere serious olaba walagiriranga ba n'ebirimu mingi egy'okukola olulala we tukolanga pulogulaamu abeere weewaka kale sebo kale bamba abeere bulungi kale munange nno baayi oba tulabira bonna abeeyo Beti mugambe sente zemu tezisaana wano kale sebo nja mugamba mpozi ng'onootufunira ewalungi nga gwe ennyumba aginoonyeza namuwanga ngambye afunye babuloka amufunye ennyumba ewalungi naye tewansamusizza naye tujja kulaba nja mukubira tulabe kale sebo baayi kajjambo kale anti Amelia kale bambi bannange omuntu omusiibula ng'amumanyi ku kiki naawe kiki ng'oyase nnyo mpulidde bagamba bagenda bagulira ennyumba ye wano tugenda vaawo nga batulangira sitowa mukazi gwe tugenda kuleka mu nkereza mubeere kati ate muva mu sitowa temugenda mu kkomera mwe mulowooza mukomera oyo omusajja alina ssente ekiki alina ekiyitibwa ssente kati Beti yamugjawo kubanga mpulidde agamba alina n'emmotoka alina n'emmotoka eno ebeerako omupiira emabega eyo olaba Beti nze yamugamba anaabe kanyeebwa Kanyeebwa singa teyanaba kanyeebwa gwe kati namugamba noolaba kanyeebwa gwe wamugamba ffe twasukkawo anaaba kalandalugo omumanyi oyo kati tulanda bulanzi tuti tetumanyi nsi gyetutwala kalandalugo nze ngenda kunaaba sere nserere buseerezi kati gwe wonaanaabira sere oserere ate nga ffe tuyiseewo oyo Beti yamugjawo ye bamuyitaani bamuyita mwami nku nnyingi nga bw'owulira nti nku nnyingi buli kimu kingi ssente motoka mayumba buli kimu kingi negwe abakazi beetega era oyo kati wali ayinza omwetega kati nno nkubuulire oyo mwami nku nnyingi engeri gy'ayagala Beti teri mukazi n'omu ayinza kulaba abakazi wakabawulira oba nze va kuba ebyo byenkugamba twatuuka twamala mwami nku nnyingi tasobola leka Beti kati linda ku kalandalugu ongambye kalandalugu nti Beti gwe yanaaba kyokka ate nga nange ne wano namuwakanyeebwa kati mbulira kalandalugu mwe mwamujjanga nange nakulagirira nja kubuulira tofaayo mbuulira nja kubuulira nkwata mpola njagala omumbulire gye mumujja nande nga bwe nanda ngendo bwe naabasere jjukira ate sera alina obwo omuntu obukwata nga bankwatako we bati bagaanirako ssebo onaabamalaserera bwe nanda bwe bukwatako kwegamba Beti mugambe tata naawe awo nina omugambira ddala obutata mugambe tata nze sidda munaku naye era yegendereza abakazi nkugende teri bakazi baamu
nze ngambye Betty yagendereza bakazi teri bakazi baamu mugambe mwami nkunnyingi ate ogambye alina ssente era abo abakazi ne bakiwulira ng'ani agenda okibagamba okuggyako gwona abagamba gwe ndigambye naye era mbamba lina waneno ku mutwe nti bakiwulidde kati wano ku mutwe anti Amelia kale Rita kale ogenda kufumba ngenda kufumba ayiko oyinza n'okufumba akatogo tekisoboka